Right, nkulamusizaako nnyo. Chief of Defence Force akedde kuyisaamu abali ku akawunti ye eya Twitter gaali nga bulijjo nga weeri enkola ye ku weekend, akeera n'abayisaamu eggaali era ebigambo by'ayogedde byennyamizza ensi era bikusobera. Oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo. Nga yaakava Chief of Defence Force ne ofiisi ye okuwandiika ekibankaluwa n'akisindika mu European Parliament. Takomyeeko kokka, agenda mu maaso n'okuba ng'akyatwitinga kakati wano mu Nakampala ke kaseera osattira okusinziira ku tweets z'atwitinze olunaku olwaleero zennyamizza mu Nakampala. Gwenna abadde asuubira okusiisira mu kibuga emyaka gye egy'obulamu emirembe n'emirembe kyaka bigaanye. Chief of Defence Force agambye gwenna munnabyabufuzi teweebalama teweetantala. Ngenda kuba nga mbikuwa naye ng'oli ku UG Update TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza bw'atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Olunaku olwajjo baakedde ku makya nga ofiisi ya CDF ne batuula ne bafumiitiriza ku bigambo byadde byogeddwa ku bubaka obwavudde mu European Parliament. Jjukira European Parliament yakola okusalawo n'egamba emaze okukola conclusion era mwe mwali etteeka eryali ekkakali ennyo ery'okusanctioninga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako n'okubawa order okuliliizinga all political prisoners ate n'okujja okuwithdrawinga amagye okuva ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ze zimu ku demands ezaali zikoleddwa. Wabula Kaguji CDF n'awandiika ekibankaluwa ne batuula omwabaddemu Nkiwa, mwabaddemu Minisita Kabanda omwogezi w'ekibiina ekya Muhoozi ateekwa okuba yabadde omu ku ba consultants ndi mu kugeraageranya. Kati kwabaddeko omwogezi wa UPDF Charles Magezi, Fred Kuraije yabadde omu ku beebuuzibwako ku ba chief advisors nga institute eya UPDF. Ninga ebirowoozo bakijja kwani alese ekirowoozo yaani Chief of Defence Force. Kakati ne bawandiika ebbankaluwa yeno era Charles Magezi n'ateekako omukono era ng'egamba nti nga we nagikusomedde eggulo era ng'agamba n'okufaayo era ng'ali concerned nnyo. Temugenda kirowoozaako nti mmwe aba European Union mugenda maaso n'okututiisatiisa. Ffe ng'eggwanga eriri sovereignty temugenda maaso nga mututiisatiisa. Era n'agamba nti ezimu ku demand ze baasabye yazoogeddeko ati yagambye nti amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu agali e Magere tugenda gafuula na military barracks. Ekyo kye tugenda okukola ate mutandise okuyingirira ensonga zaffe ez'omunda mututiisatiisa naye kye muba mumanya ggwanga Uganda liyina enkizi ekansolinga all ties ze tuyina nammwe, all diplomatic ties. Kitegedde ekyo. N'agamba nti tujja zisazaamu tukalagane ne banywanyi baffe aba China n'Abarussia nabo gye bali beetegefu ku receiving enkolagana yaffe nabo. Ate n'agamba kakirabika nno mwagala gufuula mugano mwegasse n'Abamerika ate oyo Omumerika muyinako akakuku yagenda mu maaso n'okubuzawo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'omumukweka. Temulowooza nti tetubimanyi naye tujja sazaamu diplomatic ties. N'ebyo ng'abyogera ebbanga eriyise njagala nkujjukize Muhoozi yawandiikako ekibaluwa ng'akiwandiikira Senator Jim Risch wa US oluvannyuma lwa Senator omugamba nti no tugenda kusazaamu all ties ze tulina nammwe, military cooperations zonna ze tukwatagana nammwe, diplomatic relations ze tulina nammwe
Muhoozi n'awandiika ebbaluwa nga yeetonda. Era eyasembayo yagamba okumanya ono omwami yeekaza. Oli wa ddembe okunkola byonna by'oyagala. Kola byonna by'oyagala bikole. Naye singa tosazaamu our corporations ze tuyina nammwe, diplomatic corporations, ebisigadde bikole. Kati wanaagamba asobola ozisazaamu. Tolaba nti statement nga zino ziba zeewuunyisa eggwanga nga ziva mu Chief of Defence Force. Ziringa series of controversy ezigenda mu maaso n'okutwitingibwa kwa akawunti ye. Kati oluvannyuma lw'okuwandiika ekibaaluwa ekyo nga abasobola ozisazaamu ne bakolagana n'Abachina saako n'Abarussia tebannaba kuba nga babaddamu. Kaakati avuddeyo ku makya g'olwaleero n'abagamba yasoose kuba wishinga Valentine n'abagamba forget all my threats, I'm joking. Zonna entiisatiisa z'enkola muzeerabire zenjokinga nammwe. Tugambe ki? Tugambe nti nno zino jokes z'akola bino byayogera ku mukutu gwe ogwa Twitter abeera ajokinga aba abimiininga oba titwategedde general kyebadde agezaako okukola. Bw'aba ayogera ne ba European Union kino ekibankaluwa kye yawandiisa yabadde asaagamu oba yakiwandiisa akimiininga. Tweets zino zaagenda mu maaso n'okusindikira mu ggwanga erya US embase yaabwe. Aba asaagamu oba aba serious ku nsonga eno. Ye bw'aba asaagamu kirekawa Uganda. Amawanga ago amaaso gaabwe bagateeka batya ku Uganda bagiricognizinga nga ki? Kubanga zino figures zino ze zishaping ekifaananyi kya Uganda wabweru w'ensi, wabweru waayo. Butya bwe bakuyita obanga oyagala okumanya ky'oli mu bulamu, sooka oveeko ku bantu be bakumanyidde ennyo, bakumanyi ogendeko gye batakumanyi olabe butya bwe banaakuyisa, engeri gye banaakuyisa n'engeri gye banaakuyitamu ojja kuba omaze okwezuula ki ekituufu ky'oli. Kati eggwanga lyaffe Uganda okukizuula ekituufu ki kye tuli, tulina maanyi genkana ki? How far are we with other countries? Tubitegerera outside the country. Batwogerako batya? Batuyisa batya? Ki kye balaba? Kifaananyi ki kye balaba mu Uganda? Kati ekifaananyi ekyo ate ekyennaku abakulembeze baffe balina okuba picture eyo, okusiiga picture eyo, okukisiigira bali abalabi abali wabweru w'ensi yaffe. Naye ggwe weebuuze bakisiiga batya? Ekifaananyi ekyo bakisiize batya? Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzira obba ng'otuwuliriza. Nagambye gwe wagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kaakati ng'ebyo byonna obitadde ku bbali, abyogedde amaze yeetonze abagamba awo mba nkangakangamu anti yagambye dda yalina amasannyalaze. Ye yalina amasannyalaze. Kaakati avuddeyo n'akola okulabula eri bannabyabufuzi mu kibuga Kampala saako ne bannakampala bonna ku mukutu gwe ogwa Twitter kwasinzidde nga bulijjo enkoko yagikutte mumwa n'asobola okuba ng'ayiwayo obubaka. Agamba on Kampala I don't care what party you belong to. Nti ze mu Kampala sifaayo kibiina kya byabufuzi ki ky'olimu, kibiina ki ky'olimu nze saagala kumanya. When God's army tells you to do something, you better do it. Nti amagye ga Mukama ga Katonda bwe gaba gakusazeewo, bwe gaba gagambye okukola ekintu kyonna kyonna, kyandibadde kirungi n'okikola. Ng'akatyabaga tekannakujjira kyalinga ategeeza nti nze mu Kampala sifaayo kibiina kya byabufuzi ki ky'olimu, naye amagye ga Katonda ge gaba gazze oba olina okugagondera. Kyategeeza okole kyonna kyonna kye gaba gakusabye regardless nti oli wa kibiina ki, newankubadde g'amagye tegalina kwenyigira mu byabufuzi. Kikutegeeza ki ekyo? No statement nnene. We don't care any political party, any party you belong.
oba oli wa kibiina ki, oba gwe mulonde oba gwe mmeeya, kati kyalinga ategeeza gwe kansalaani. Balina enteekateeka zaabwe ng'ekibuga kiryatambulira ku command ku mateeka gaabwe. Eyo statement kyetegeeza muyinza obba tweets zino muzibuusa amaaso bwe ne mulowooza nti Justice Lex nga ye bw'abagamba. Wabeerawo ne message eri behind, kuba omuntu okola statement ono ng'agamba I don't care what party you belong to, when God's army tells you to do something you better do it. Nti bwe banaasalawo okugamba ekintu kyandibadde kirungi n'okiba kitegeeza ki? Tekikulaga nti amagye gaawambadde eggwanga mu bintu ebimu gigatekinga decisions, ki ekirina okubeerawo, ki ekitalina kubeerawo. Era ekyolinze tumale kutwala ku ssomero tukusomese amaaso go gabikkuka otegeera ekituufu nti eggwanga liri mu buwambe. Era ng'agamba ku tweet endala, God's army UPDF protects Ugandans but also develop the country. Agamba amagye gano aga UPDF gakuuma bannayuganda era n'ekirala gadevelopinga eggwanga. Ekyo manyi kye kitegeeza nti gaava dda ku mulimu gwe galina okukola ogw'okukuuma eggwanga n'ebyago, kati geenyigidde mu kudevelopinga eggwanga. Kitegeeza ebyamaguzi byonna, buli kintu eggwanga kiryandibadde livunaanyizibwako ogitwala mu maaso ogikulaakulanya, UPDF kati yekivunaanyizibwako kubanga akugambye eyina omulimu, UPDF eyina omulimu n'obuvunaanyizibwa okudevelopinga eggwanga. So nga etteeka wano mu constitution alaga balina kulwanirira ggwanga liprotectinga nga bali under civilian. Ekyo nkikunnyonnyola enti osobola okitegeera. Kitegeeza Uganda is under attack. Teri bulabe businga kubanga mulabe wo wa munda yennyini yakulumba. Omanyi kye bayita heart attack? Heart attack kintu kizibu nnyo kubanga heart attack mutima gwe gwennyini gwe gukwataakinga nga gwagala okutta. Kati muno tulinamu heart attack endala ey'omunda nga bennyini be baagala otwejjirawo. Wakugamba nti nno ye yalina obuvunaanyizibwa nga bba ab'amagye otwala eggwanga mu maaso. Be balikuuma, be baprotectinga, kakitegeeza babukugyeko obuyinza, amaanyi be bagayina. Be bagenda osalawo eggwanga ligenda litya mu maaso, ki kye tulina okuggyawo, ki kye tulina okulekawo. Ezo message muzirikogonizing. N'atakumu n'agamba if politics interferes with any one of these missions, nti singa ebyobufuzi bina interfering nga binaataataaganya, ne tunaateebereza nga biyinza okwagala okutaataaganya ezimu ku mission ze twagala okukola mu kibuga Kampala oba mu Uganda nga ffe ab'amagye, newankubadde tebazivunaanyizibwako, obuvunaanyizibwa bwe bwewa tebabuvunaanyizibwako era teri abo bakaka era tebasaanidde nakikola. Agamba singa kanaamutanda munnabyabufuzi oba balimu ezo oba ani n'ataataganya mission zaffe, kitegeeza nti politics ajja kuba asaanyizibwawo. Wanaabanga politics ye obstacle enaatwekika mu kkubo lyaffe okukola kye tuteekeddwa okukola. Jjukira baba baagala kutta bakutta, baba baagala kusiba bakusiba. Buli kimu bakirinako obuvunaanyizibwa. Ate nga tolina woogaanira, tolina woowalira. Mwana wa taata, sharinga vidiyo eno, buli muntu abeere alert. Muzuukuke ensobi bajjajjaffe ze baakola, ate kati mwe abalina ozirwanako, mwe abalina osolovinga ebizibu bye baalekawo. Gw'owonedde ono weebaka noga tebikwata kwatufa lolo ogenda kufa, abaddewo bo banaakola batya? Kuba kati gwagimanya okuva ku kinyusi. Kitegeeza obanga waakugiggyawo ate gwe olina enkizo y'amaanyi nnyo,
omanyi ne woyinza okukwata okusobola okugitakulako. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza. Agambye tujja kusaanyaawo ebyobufuzi. Twagambye tutya? Eyo statement giwulidde ogitegedde bulungi, tujja bisaanyaawo singa tunaategeera nti nno the obstacle ze zimu kwegamba ku misanvu eziteekeddwawo okuwagira enteekateeka zaffe ozituukiriza ze twagala otutuukiriza mu Uganda mu kibuga Kampala. Okitegeera? Tuzze tugamba nti wabaddewo n'olukwe lw'okukyusa ebyobufuzi by'eggwanga munnansi abeere nga takyaddamu kulonda pulezidenti, omukulembeze abeere ng'alondebwa paaliyamenti. Kati bino byagezaako batangaaza mu siretisi zaakola, mu twitisi zaakola. Mune mulowooza nti nno ayogera ebintu nga teyeefiirayo atiisatiisa, simanyi aba atamidde aba ategeera. Kyonna kyonna kyakozesa mu kye mugamba kyakozesa, maybe ng'akikozesa funa courage kuteekayo posts nga zino kubanga zo teziteekebwayo mu tiitiizi. Mwagamba nti nno General Muhoozi Kayingo aba munafu. Si munafu, ezo posts teziteekebwayo mu tiitiizi. Jjukira standing up for Chief of Defence Force ow'eggwanga era ali so recognized ku mukutu gwe ogwa account ogwa Twitter, era waateekayo ekigambo kisomwa kiwulirwa. Ekyo temusaanidde kibuusa maaso. Kati eggwanga liri ku stack, liri mu matigga lwa mukulembeze omu gwe baawa obuyinza obw'amaanyi nga tasobola bukontrolinga. Ye mukulembeze bwe tulina ayagala obuyinza naye nga n'okugavaningamu obuyinza obwo kijja bbeera kizibu. Munnayuganda gwali yampuliriza oluvannyuma lwa Muhoozi okukola zino posts ate n'agamba forget all the states, I'm just joking, nti nze ndi mu kusaaga kikoola byawo. Gwa bodaboda togenda kugobwa mu Kampala, gwa taxi togenda kugobwamu, gwe omutembeeyi ogenda sigalamu. Are those states? Are they threatening you? Aren't you able to recognize what's going on in your country, Uganda? Are you okay? Are you okay with the diplomatic system the government uses to govern you? Are you okay with the economic depression egenda maaso n'okubasaanyaawo? Tuli mu kakyabaga k'ebyenfuna, ebbeeyi y'ebintu ng'erinnya kyokka ng'ate sente tezirabika, kyokka ng'ate emisolo gyongera kulinnya. Yeggwanga lyattu Uganda, weewo we tuli we tutuuse. Kati Chief of Defence Force bw'abanga agenda kuheldinga amaanyi gano gennyini agayitiridde okusobola okulaba nga agafukiza ensi, kitegeeza ensi egenda kuba efugibwa ku mudumu gwa mmundu. Kubanga twakola dde ensobi ne tuyintafiyalinga politics n'amagye ne tugawa omwagaanya, era kyonna kyonna kye baagala boogera boogezi, kye bawulira nga kye baagala okukola bakyogera. Muhoozi jjo omwaka ogwedde baamuyita mu paaliyamenti okubitebya, yalabikako mu paaliyamenti, yafundikira abagambye ensobola kulabikirako mu maaso g'abaddiikuula. Ekyo ne kimala okwewula paaliyamenti. Paaliyamenti mutuulamu ba ministers batuula ku kabinenti ekiikirira eggwanga oditeeseza. Oyo abeera wase okusinga CDF, naye baamukoowola atali omu, yagaana okulabikako. Ekyo njagala okitegeere. Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission nga kiyita mu Mariam Wangadya chairperson waakyo yakoowoola Muhoozi Kayingo n'agenda maaso n'omuwandiikira ebbankaluwa n'amuwa n'essaawa ambale bubaze. Walaba bye baamuddamu. Walaba ekutiisatiisa okwali awo. Buno oluvannyuma ne bawaadinga, simanyi European Union nevayo newaadinga
Mariam Wangadya kuki kye yali akoze awo ekyokwogera obwogezi even there was no any action took by then tebali taking any action. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba.